The newsroom, where untold story is revealed. Mr. President, buli kimu ekyannamukadde mu Nnamate Museveni kyanabuuka. Buli kimu kyaggwawo, temukyali makulu, ne tiyagaasi takyanoga. Mbanirizaako nate ku Beyond the Newsroom. Omwebalagenda maaso n'okubeera nga muntu wegesa amaaso n'okubeera nga muntu goberera ate entakera. Nzedde niyo okubeera nga mbatuusaako ensonga ez'enjawulo. Njagala kugenda maaso n'okubeera nga mbakulisaayo ate ekawempe mu kampeyini nga bazigenze maaso n'okubeera nga zitambula olunaku olwaleero. Avaawo mpitewo abaddewo wakati w'eggaali ya President Yoweri Kaguta Museveni kw'oteeka bannaffe ab'ekibiina kya National Unity Platform aba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bingi ebigenze maaso n'okubeera nga bibaawo byenkuleetedde maaso n'okubeera nga mbikuwa na biki ebigenze maaso n'okuba ebirala ate nga bibeerawo ate ku kadde kano kennyini wanaali ku Beyond the Newsroom. Njagala okugenda maaso n'okubeera nga nkutegeeza nti musajja mukulu Nalukoola ne kaakano akyagenda Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. maaso n'okubeera nga agakaaba bano bannakibiina abagambibwa okubeera aba National Unity Platform abawererako ddala nga 15 nti abeegasse ku kibiina kya NRM ate era n'ebirala byonna bikuleetedde. David Lewis Lubongoya alina ebigambo byayogedde oba byayanukudde ku nsonga ezeefaananyirizaako bwe zityo. Ate akulira ekibiina ekya Conservative Party avuddeyo neyebaza Kyagulanyi Ssentamu His Excellency the Ghetto Gladiator n'agenda maaso n'okubeera nga oba oliawo amwebaza n'amugamba webale genda maaso n'okuba nga ovaayo okulaga bannayuganda ekituufu naki ekinogenda maaso ate n'okubeera nga oba oliawo kikolebwa awo wennyini. Njagala nkusabe n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno sooka ogimpereka like bw'ogiwa like ojjaba ogiwadde muliro okugitambuza ate munywanyi okutuukira ddala ku buli sekinoomu gyagenda maaso n'okubeera nga awangaalira mu ngeri emu. Nkusaba ate nala subscribing ogende maaso n'okuba nga munywanyi osubscribinga ku mukutu guno tusobole okubeera nga ate emboozi oba tuseetula emboozi ate tusobole okubeera nga buli mawulire ge tuteekayo ogafuna butereevu kasita obeera nga omaliriza ate okubeera nga osubscribinga. Wabadde ovaawo mpitewo wakati w'enjuyi zombi era njagala ngene maaso n'okuba nga nkuwa ku bintu bino nga bwe bigenze maaso n'okuba nga bitambula. Ebyo nno nga tubitadde ku mabbali tunajjukira nti omwezi ogwokubiri nga gukomekerera ekibiina kya National Unity Platform bagenda maaso n'okubeera nga bakisalako ebimu ku byatwalibwa mu ofiisi za NUP kwe kwali engoye uniform z'ekibiina kya National Unity Platform ebyambalo eby'enjawulo okuli overall t-shirts n'ebirala. Olunaku olwaleero Prime Minister kwoteeka President Yoweri Kaguta Museveni babadde wali eri nga banoonya akalulu ka Nambi Farida ekawempe bagenze maaso n'okubeera nga baleeta abavubuka bagamba nti baneeno babadde bawagizi ba kibiina kya National Unity Platform era nga bayambadde bulungi enjoozi gyabwe era President Museveni agamba baye kanfuneyo ko akafaananyi nammwe. Njagala nkwe ku nsonga zino obirabe nga bwe bibadde. Muzeeyi waliwo bakansala bali be bambazizza t-shirt bavudde mu NUP muzeeyi bakulembeddwa kansala Namulombo Pamela yamowulira muzeeyi. Olunaku lwa leero nze ne bannange abo boolaba 186 tulabye omusana ne tuva mu kibiina kya National Unity Platform. Era tusazeewo olunaku lwa leero okwegatta ku kibiina kya National Resistance Movement. Your Excellency,
bana bangi bali eyo begomba okuyingira ekibiina kya National Resistance Movement naye babadde tebannafuna mukisa kulaba nga batuuka mu kibiina kino. Your Excellency, saba nkutegeeze ti ttiimu eno yakungiddwa nze kennyini wamu ne Honorable munnange Honorable Pamela okuva ekyebando. Kakati no David Lewis Lubongo ya bino byonna bigenze okubeerawo nga bwali naye mu kuadressinga abantu wali eri ku kisaawe ky'Ekkomamboga n'ategeeza nti NRM bateekateeka okubeera nga ebyambalo byaffe bye baawamba babyambaza abantu babaleeti bapaparading emmaaso bagambe nti bano bali kitundutundu okuffe. Ono nno waneno wasinziridde n'asaba bannakibiina kya National Unity Platform ng'ennaku z'omwezi 14 ku lunaku olugenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 13 ku lunaku lujja balwakuna nga bagenda okulonda balemena kuwambala uniforms neno kubanga bangi baba stages okuba mbazanga bo oluvannyuma lw'okuba nti babba ebyambalo by'ekibiina kya National Unity Platform basobole okubeera nga oboolyawo bateeka ekikwa ku NUP. N'agamba nti mwenna mujjenga mwambadde engoye zammwe eza bulijjo ate tusobole okugenda mu maaso n'okubeera nga abasajja bano eno tubalaga ate nti tubakuba akalulu nga mpaawo kwe beesigamye. Mwana abajuzi bagenda ku kitebe kiffe ne babba t-shirts ne babba zi ovolo n'ebirala. Kati baagala kuleeta abo abantu bakole akavuyo ku polling stations bagambe nti abo bantu baffe. Abo abantu baduke ne boxes batekemu obululu. So tubasaba mujje nga mwambadde nga ba bulijjo naye ng'omutima gwa NUP gwa people power. Mukitegeera bannange? Bw'omala kulonda yimirira wali obeere ng'obiraba ebigenda mu maaso. Kakati ebisanya ebya musajja mukulu David Lewis Lubongo yabwe mbambi tadde ku mabbali. Prime Minister Robin Anabanja afudde n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti ye mwaka 20 gye bamaze bannakawempe nga balonda opposition kyovula ba gavumenti ebadde tegenda mu maaso n'okubeera ng'ekola ku nsonga zaabwe nti munywanyi balonda oyo wa NRM anasobola okubeera nga batuusiza ensonga ate basobola okubeera nga bazikolako. Kinajjukirwa nti ebimu ku ebyo omubaka omutuufu emirimu gy'alina okukola kwe kuli okubaga amateeka oba oliyawo n'okukuuma constitution oba ssemateeka w'eggwanga era bw'aba atuula kakiiko konna akakiiko kabaatuddeko oba kabyansimbi abavunaanyizibwa okubeera akalabalaba w'ebyo. Ekirala ku byo opposition mu ggwanga ebeerawo just to keep in check government n'emirimu gy'egenda mu maaso n'okubeera nga ekola. Simanyi oba ababaka kawempe babadde balonda baali baganyiiko gavumenti okukola oluguudo yadde olumu oba okuzimba eddwaliro. Kansooke nkuwa ebigambo bino omanyi sometimes ababaka baffe oba abakulembeze baffe boogera ebintu oluusi ne bafuula bannansi okuba ng'amatu gaabwe bakigala. Kankuwa ebigambo bya Nabbanja obirabe. Nze mmaze okwetegereza nti emyaka 25 abantu b'ekawempe gye bamaze nga tebalonda NRM ebizibu bingi nnyo. Kaakati nga bwe walagidde eggulo mu kabineti baminisita bonna bali wano tugenda kulaba nga bwe tukwanaganya ne mukyala Farida Nambi tulabe butya bwe tukola ku bizibu bino kubanga amaloboozi gammwe gabadde tegatuuka. Nga bwe mbadde mbagamba ebya NRM tubikolera mu mitendera tulina kye bayita NRM caucus. Kakati bwe mumaze emyaka 25 nga temuteesa abamu abantu abemusindika bagenda kuvuganya gavumenti baagala mubeere nga muli banyiivu nga tetukola ku bizibu byammwe nga mmwe munyiiga. Kakati njagala okubasaba buli muntu atunuulire munne kubanga akalulu kano ke tugenda mu kansonga. Njagala okubasaba muntu ku muntu, liiso ku liiso, nyumba ku nyumba, bampa ku bampa, tugende tunoonya akalulu kano nalo nati. Bwe mba ngenze basobola okubeera nga ate bino mbiteekawo ku mabbali. Kanso
Luyimbazi. Anyway, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akuutidde abali mu uniform n'abavubuka bonna ogenda maaso n'okubeera nga mwana tu bafaayo nnyo mu kulwanirira ensi yaabwe basobole okutuuka mu Uganda eyo onono wasinziridde n'avumirira ebikolwa eby'obusosoze ng'agamba nti mu Uganda gy'abasuubiza temuliimu busosoze wojja okulabira Nubianili ng'atuula ne Nubianili Nubianili ng'atuula ne David Lewis Lubongoya omusajja omunyolo then ateekeko Kivumbi Omuganda abantu abeetabudde bwe batyo mukuva mu kabira ezenjawulo ng'agamba nti twagala Uganda eyawamu so si Uganda ey'okusosolamu nti ono waggwanga lino oba oli waggwanga bweriti. Baganda bange mwabasomye ne mugenda ne mu training bani mwabali maje kuba manyi wantu inawo n'abasirikale gwe wakoma dio okulaba omuntu ave wamwe nga bamupromotinze mwe mu training abali ne babapromotinga ne mujja ne mubasalutinga nimbe genda otambule Uganda yonna badipisi bafaanana bakebogera batya kati twagala okusawo Uganda oba oli Muganda oba oli Muteso oba oli Munyankole oba oli Musebeyi nga mwena mwekanankana kino kyemulaba wano the Uganda empya. This is the new Uganda that we are talking about, a new Uganda where you have Namboze sitting on the same cabinet with Ageno, sitting on the same cabinet with Abubakar Kawalia, sitting on the same cabinet with the Nubian man, sitting on the same cabinet in Honorable Somunyoro, sitting on the same cabinet in Narukolo Muganda Musilamu, sitting on the same cabinet Checho Chatwagala mu Uganda. Museveni atukumide mu mbeera eno kubanga bo bemanyi bokka tebamanyi nti feno generation yaffe twakrosinga dda amawanga bakyali baffe mawanga ga njawulo tufumbiriganiddwa bizinesi tuzokola ffenna eyo ye Uganda empya buli obusajja obusosoze tulina obugoba mu ggwanga. Baganda bange njagala mabulire mwagende wamwe mu kyalo n'olabanga enguudo ngambi n'ogamba Uganda Katonda yagerabira. Katonda teyerabiranga ku Uganda baganda bange yandibadde tasula abaana be nga ffe. Katonda teyerabiranga ku Uganda. Njagala obategeeza nti sente zibbibwa mu revenue zokka mu mwaka trillioni 10 ezibbibwa ezo sente bwe tugamba zibbiyaani muganda wo mwana wo sengawo muperekayo emabusu komera ezo sente katika mbabulire baganda bange bino bya ddala. Kakati nakulira Conservative Party avuddeyo n'atendereza Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'ategeeza nti bo nga bannaluweero kiri nti Museveni yatandikira luweero olutalo luno era we bagenda ogenda maaso n'okubeera nga balukomye n'agamba kama mbaya ni mbaya bo bali mabega wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Owekitiibwa Kyagulanyi okutte emitima gy'Abannayuganda bonna era ndeese okulamusa okubudde mu Conservative Party gye nkulembera nga Mr. President. President Museveni asaana akimanye yagulawo olutalo lwe Luweero emyaka 39 afeirinza okuzaawo eddembe ly'abantu. Abantu babadde babonyaabonyeze bamukulonda ate nga ekyokulonda kyekyali ekikulu ekyamutwala mu nsiko kubanga mission efeirinze twali nsonga lwaki Kyagulanyi totukulembera to bring change. Banyabale basabo nzize wano nga bantumye abantu bange bonna banzikiririzamu n'ab'ekibiina kyange nti tuteekwa okwagira ow'ekitiibwa Nalukola agende mu Parliament. Kakati n'omubaka Nsamba Patrick onono wakasanda agenze maaso n'okubeera nga avaayo n'agamba nti Kyagulanyi webale kunzigyamu NRM nalaba ekitangala era n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti nga ye omu ku abo bava mu kibiina kya National Resistance Movement teyajjusa kivaamu naye wabula yeebaza NUP era ebigambo bingi byayogedde nga kwatadde bannakawempe bakuutira obuteerabira nti Nalukola ly'essuubi lyabwe. N'aleeta wanasaba President olunaku lw'ejjo naza wano ekibiina ky'NRM nga tuli olukuŋŋaana wano nga waliwo baana abasomero nga waliwo abaana b'essomero wano n'okwebaza n'engamba webale kunnunula nga Patrick Nsamba n'eva mu kibiina ekyandiba n'ensuka mu kibiina ekyabaki ekyaba people power our power. Ab'ekasanda babatumidde nnyo abagambye ku Lwokuna mukeere mulonde Nalukola
n'abaffe basibidde oluki olukola. People power. Council Elias Lukola Luyimbazi agenze maaso n'okubeera ng'ate avaayo n'ayogera ebigambo bibadde binjira nga biwanvu wabula nkusaba byonna tubitunuulire ate tugende maaso n'okuba nga tubigoberera nga bw'agenze maaso n'okubyogera. Babadde just bongeramu abeere nga mufuna bukalamu. People power. We, Mr. President, buli kimu ekyannamukadde Munamate Museveni kyanaabuuka. Buli kimu kyaggwawo temukyali makulu ne tiya gaasi takyanoga. Kale bamukubye nabadde mmanyi akyalinga owedda. Saazibiridde n'amaaso. Tabawagala basebo ne banyawo. Museveni yaleta candidate naye candidate bambi bw'oba omulabye ku kifaananyi awo olabanga anyirira naye buli kyayogera kyanaabuuka ne bwogezaako mutembeeta obanga awandiika ku fuufugu byewandiikako bye bisebbuuka temuli bantu basebo ne banyawo. People power, our power. Olunaku lwajjo nafunye omukisa okulaba kw'oyo muwala Jana Nambi ne mubuulira nti bakitaawe baayiwa omusaayi gw'Abannayuganda olwo ne balyoka beewaŋŋanya mu buyinza ne balyoka balya buli kalungi kaffe ke twali badde nako n'ebiseera byaffe eby'omu maaso ne babirya bassebo ne bannyabo. Kati ne bamala ne baleeta muwala waabwe oyo atalina kantu ne bw'ayogera ng'akuba kampeyini emboozi ye ayagala kulongoosa myala ayagala kukuŋŋaanya bisaaniiko ng'ate ekifo kyasaba kya bwammemba bwa paalamenti. Kati omuntu ng'oyo munaku nnyo bassebo ne bannyabo naye ayagala bakitaawe batte abantu atambulire mu bitaba by'omusaayi gw'Abaganda baffe agenda alayire bassebo ne bannyabo. Tetujja kukkiriza. People power, our power. Abaana ba ghetto kambabuulire abatazebula mando bakomawo okutta abalala. Mweteeketeeke bassebo ne bannyabo. Teri asobola kuvuga nga mbalaasi okugyako omugongo gwo nga gweweseemu. Temukkiriza bubbi muveeyo tukaayanire obuwanguzi bwaffe kuba ffe abalina amaanyi g'abantu. People power, our power. Mr. President, nzikiriza nga sinagamba nsooke neebaza abakulembeze bakoze eby'ensonga. Gwe soogera erinnya nkwegayiridde tonnenya. Namwe mulaba akaseera kendimu bannange si kaseera kangu naye obukulembeze bwa Kkunga mwebale nnyo wansi w'obukulembeze bwa Chairman Nyanzi. Mbeebaza nnyo Haji Hamudani Ssemugoma weebale, Haji Atunnabatanzi weebale, Bwana Serubiri Charles weebale. Nebaza nnyo omwami Emmanuel Serunjogi Chairman wa NUP mu Kawempe. Mbebaza nnyo abakulembeze ba wano. Honorable Latifu Ssebaggala weebale byokola mbiwulira ssebo. Bammemba ba Paalamenti okuviira ddala waggulu ku bukulembeze Deputy President weebale nnyo Honorable Muwanga Kivumbi, weebale nnyo Leader of Opposition, weebale nnyo Senior Legislator Betty Namboze Honorable, weebale nnyo Honorable Namuka, weebale nnyo Honorable Sewungu. Sebo President, Honorable Sewungu oyo yamperekerako ku Sande nengenda okusaba mu Ekereziya Katulika ku St. Kizito ne ku St. Peters. Sebo nenjogerayo n'Akazungu.
abakristo nga bayagala akazungu kannalukoola bamemba ba paalamenti bannange mwebale ate sebo pulezidenti nsaba nzikirize neebaze maama wa honorable meya owa Masaka City honorable Florence Nyamayanja bannange yampadde esaala ennungi. Ebyo nno nga mbitadde ku mabbali omusajja mukulu Elias Lukwago ebigambo bineeno nga bwe yabyogedde bikulu nnyo wabula nsaba tubiwulirize n'obwegendereza kw'oteeka obukakamu obw'ekika ekya waggulu. NUP ng'ekomandigiddwa pulezidenti Kyagulanyi zino ensonga nkulu nnyo. Namba 2 ensonga namba emu ku nsonga esatu nsireyo ntuule. Ensonga esooka enkulu eziri mu kalulu kano zenjagala musimbeko nnyo essira. Ensonga ziri 3 enkulu ennyo ku lwange. Ensonga namba emu ye kunyweza obumu obw'abalwanyi. Basebo kano tetuli mu kalulu. Mu Uganda tuli mu lutalo. Mumpulirize bino si byakuvuganya nti kino kibiina na kino kivuganya kiri. Luno tuli mu lutalo ate tuze tutambulira wamu mu lutalo luno era amawulire amalungi gembaleetera nti twakoledde wamu n'ebibiina ebyenjawulo. Tulina anti tulina NUP tulina abalala ne tumeguza gye bayita general court martial kangalu court ne tutikuba ku ttaka. Olwaleero bamuwulira gonya amini empologoma eyo mugirabanga eyigga akagabi naye etuuyana. Mwami Yoweri Museveni atuula bufofofo nga twamutuuzizza ku ttaka nga general court martial aguluba nayo ayagala okugizza naye twagikubye ku ttaka nga basibiddeyo abaana baffe. Babuulidde bamashati Bobi Wine Dr. Besigye nze omu ayogera wano nze ogwe basooka okusingisa omusango mu general court martial mu 2005. I am a convict of the general court martial. Emyaka 20 tetumaze nga tulwana twagikuba eggude ku ttaka naye nga tukoledde wamu. NUP ng'ekomandigiddwa pulezidenti Kyagulanyi. Katonda mukama waffe ali luzira nga nange komanda wa Katonda wendi ne tugikubaguza ku ttaka. Kakati bakyasibidde abantu baffe egwereere tulwana kubajjayo. We tutuuse Dr. Besigye bagambye ku Friday bamukomyawo tugenda kuteekamu application for bail. Ayina emisango 2 twataddemu application for bail n'ebirala bagambye Nzedeni beyond the newsroom nkusaba n'obwombefu obw'ekika ekya waggulu video gituweereko like ogisharingireko ne munno ate era nkwagalize okubeera obulungi tusinkane mu mboozi endala mpitirivu ate ze nkyagenda maaso n'okubeera nga ndeeta tuzisubwa ku mukoto guno. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.